Emikolo n'embaga mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo mu programu y'emikolo n'embaga olw'omukaaga luno era nga munaye nkubuuzaako yoga nti munaye ogamba otya kansipire nti munaye oli bulungi webalire emirimu gyonna gy'oli mu kukola bampita Sharita Mutaawe jjukira nti programu eno ebeera buli lwa mukaaga zibeera ssaawa 11 paka 12:45 olwaleero nno munaye tulina biki tugenda kuba nga tutunuulira omugole engeri gy'olina okubeera ng'ofa ku kintu ky'otalowoozaako naye ng'ate olina okifaako gemanyo ogenda kuba nga ogakola otya ku lunaku lwo obeere kuba obeera olina okuseka munnange ne gaba nga tegakuswaza ate era munaye bwe tumaliza tugenda kutuusaako embaga ya Angelo. No man can separate what God has put together, and there will be no other home but in your arms. I can't wait. Sexy time. Oh, sorry. Angelo omumanyi gwe twalabanga mu ina teyawasiza ina bambi si gwe yawasiza ngenda kutuusaako ani munaye gwe yawasiza ate namaliriza bambi tugenda kubeera munaye nga ate tukutuusaako emikolo gyaffe kuleeteraani tuula ogirabe nkwagala nnyo tovaawo lwakigambo ky'omukwano lwakigambo ky'omukwano lwakigambo ky'omukwano mukwano gwange ali mukulaba embaga kati ate tugenda kubeera nga tutandika n'okubeera nga tulaba engeri gy'olina okufa ku kintu ky'osingira ddala okwetaaga ku lunaku lwo olw'embaga oba olw'okwanjula ekintu kino kye bayita amanyo munnange ebiseera ebisinga gaswaza nnyo abantu omugole n'agenda n'aseka nga lipstick nga mugenze ku linnyo omugole n'agenda n'aseka nga mutuufu amanyo galimu ebintu by'otasaana kulaba omugole n'agenda n'aseka nga amanyo galimu ebya yelo n'agenda n'aseka bannaye n'agenda n'abikula bw'ati akamanga mutuufu nga kawunya naye munayinza obutakifaako naye ate ng'okyetaaga lwansonga ogenda kubeera ng'olina okwogera eri abantu ate era abantu abo b'ogenda okuba ng'oyogera be bagenda okuba nga bakugeya nekyo mukwano olina okubeera ng'ofa kumanyo mukwano ekisookera ddala gendako ku check-up ng'omanyi nti omukolo gwo gunaatera okutuuka genda ku check-up manyi bala bagamba bw'ogenda nnyo ne bakebera amannyo gafiira ddala biki nedda mukwano genda bakebere amannyo erinnyo lijja kulumba ku last minute ng'obadde tokimanyi bannanga oswale nezi painkiller nga tezikyakola anti nga litabuse genda ku check-up mukwano ng'okyabuzaayo ebbaaga bakebereko ku mannyo go ate bwe bagakebera ne balaba nti no galimu ekikyamu osobola okukola kye bayita root canal genda mukwano erinnyo lyo balitereze otuuke ku lunaku lwo olw'embaga bambi nga toswala ekirala munnange kyolina okubeera ng'okola kyekintu kye bayita okuuta amannyo bagakuuta si buli kiseera mukwano naye gwe ogenda kuba nga ogakuuta purposely ku lunaku lwo olw'embaga genda bakuuta amannyo ago gajja kuvaako obwo obwa bbulaaka bw'osuubira nti nno gwe bwagendako kubanga wagayanye empumumpu gajja kuvaako obwo obucaafucaafu bwonna obubadde buluddeko amannyo go gasobole okubeera munaye nga galabika bulungi ogende okuseka nga munnange erinnyo lyo nga lirabika bulungi ekirala mukwano waliwo kye bayita whitener bagamba ekintu ekifuula amannyo aga white kino no kikolebwa ku mannyo nga gwe amannyo go badde ogamanyi nti gafuuka yellow amannyo gye gali ddala gafuukira ddala yelo olina agenda okuseka ng'olaba amannyo ge gayelo kyokka mugole tolina ngeri gy'omugambako naye bw'okozesa bw'ogenda mu basawo ne bakubuulira nti kano ka white nakajja kutereeza amannyo go ng'ogenda mukwano nga bakola ki nga okakozesa amannyo go nga gabeera ga white ekirala n'omukwano waliwo kye bayita amannyo okuga alininga eriyo abantu munaye nga batondebwa ng'amannyo gaabwe tegali mu layini ganyenyanyeenya si magumu kwegamba galiyaawo talina kubeera gwe alina embaga alina kubeera muntu mulala naye sigwa omugole genda mukwano amannyo bagateekamu ka alignment si alignment ya motoka enaabeera alignment yaki y'amannyo era nga bakikola batya tebakikola kunaku lwambaga olina kikola ng'ebulayo omwaka nga gumu n'ogenda ne bakwambaza obuntu obuuma bw'obeera olaba amannyo ne gasobola okubeera nga gali mu order ne gabeera straight ate ne gaguma kwegamba omwaka oba weetegekera abantu ekimanyi nti embaga bazeetegekera n'emyaka ebiri abantu batandika osasula
aba service providers myaka 2 emabega kati naye weefaako mwaka mulambe emabega amanyo go gwe ngomanye ekizibu kyo olina engereka ne bagenda ne bazijjamu ne bagalayininga ojja kubeera mukwano nga olabika bulungi naye era mukwano kyosobola okukola okubeera nga amanyo go ogalabisa bulungi munange waliwo erinyo erya gold osobola odyambala ogenda okuseka nga balaba erinyo lya gold mu kamwako bajagamba ono omugole nga yeefaako ojja kuba weeyongeddeko value ate era mukwano ojja kuba ng'olabika bulungi bwekituuka ku lunaku lwennyini olw'embaga mukwano fuba nnyo okulaba nga weewala ebintu ebigenda okuddugaza amanyogo ati ng'ogaaya ebinyeebwa tukimanyi biri healthy naye ku mbaga bambi tobigaaya kubanga ojja kubeera ng'ogenda oseka nga bikwetimbye emannyo nikitegeera lwekyo ebintu bwe bityo olina okubyewala ate olina okutambula ne kano ke bayita kafloss okategedde kafloss nti bw'omaliriza okulya ku lunaku lwo olw'embaga kayiseemukko muli nnyo bw'omaliriza ogende okuddayo okutunula mu bifaananyi nga munnaye enkoko gy'olidde nga tekweraze nekitegeera ne mukwano nolwekyo beera nga ofaayo ate era n'ekirala ekigenda okuba nga kikuyamba amanyo go okuba nga galabika bulungi n'akamako okuba nga tekawunya zi watermelon ezo ziyamba zi apple ezo ziyamba okulya emmere eyo etali heavy nnyo ejja kuba nga ekuyamba akamako okuba nga kafiringa fresh waliwo n'akantu ke bafuuyira mu kamwa akamwa ne kaba nga kalabika bulungi olwomanya nti ogenda kubeera ng'oyogera okafuuyirayoko mu kamwa kaba kawoomerera naye ogenda okuseka bw'okibaaba ng'owunya bulungi lwekyo mukwano ebyo nsobodde okuba nga nkutuusaako ku kye bayita amanyo okugafaako n'okufa kamwako naddala ng'oli mugole owakwanjira oba ow'embaga kati umulemuko katini bampita sharita mutaawe nkaagalagi